Masaka sawa zino ngali Bungereza mulabyeko ku street ze gundi ze London wali eringa ajoga emboze etugirina wano naye nga sinakuwa mbozi ya Chosen Becky amuli agatambula era agasinga okwocha mu ggwanga sawa zino ngega mukwano gwa Kulthum Dr. Kulthum eriyamuzata ya bali manjo etamuzata twaligobye eryo sikuligoba twali eyambudde eriyamuzata esawa zino netugamba nedda Sheikh Nuhu Muzata au mule mirembe kakati naingizawo gaali empya gumisiriza Akram eranga okuvesa South Africa seka musubuzi omanye ebintu byagundi byensobedde ebya Akram bulicha bikyuka nasusa muyita engineer lebangamba totawana singinia lengamba yiba naye batugambye so engineer singa nasoma no wase oyina ngamba wakiri muyita omusubuzi nengamba eno byonna byebimu kasaba nga ye seka gumisiriza Akram kakati wetujira ku mpewo nga waliwo ebyokya gego omusajja omugagga ow'ebizigo agamba nti nno Dr. Kulthum yamufezeravu musajja kyo yatimati wenjagala kuwa bizigo bayinza ogamba Samona omanyi Samona yatambulira nnyo mu Kasawuli yatambulira nnyo mu mboozi ezo eza laavu baawukanya ebikoze biki kati nga tumanyi weyogera ku bizigo ne laavu tumanyi Samona twavuddeyo dda gwenjogerako bamuyita Ntale ow'ebizigo bya Ntale ate oyo yabadde amulimu bannaye simaye kinaggwera yagambye atya musajja kamya kino kyetuliko simaye kinaggwera kubanga Ntale awanda nagamba atya Ntale ayabize ebyama Ntale byayogere banga bituufu ate ngenze nengamba nti banne abantu nga batuvuga speed Ntale agamba nti enteekateeka zonna zibadde zigenda mu maaso okulaba nti yeewangulira Dr. Kulthum yatuuka n'okukyala eno nno gundi gye yakyadde gumisiriza kulegeyaza wali emagere nti n'Entale yakyala ebyalaali Ntale gola ku screen oyo mbu wakyala ekyenjawulo ekiriwo tebabawoowa lwaki Ntale yasaba asigale nga ayongere okwetegereza Dr. Kulthum yesi mufumbo Ntale mufumbo naye nga hakindala kati ng'agamba nti akoye ebyabakyala omuvuga speed kafuna obudde yetegereze Dr. Kulthum wabanga ddala ye mutuufu bagende naye mu maaso kati tubadde tukyali awo Ntale olwawulidde amawulire ga Akram nti ate Dr. yasaze bagende ne Akram n'ate akaka ayagala ekisooka yeewuunya engeri omukyala Kulthum gye yeekyusiriza just mu sekendi n'amuleka ate Ntale yagamba nti neeka bamanyi ye kati ate abamidia bajja kugamba nti ate bo badde bamanyi izima access abamidia basale pressure abeeka basinga obukulu kati olwo ye Kulthum agamba atya hajati Dr. Nisoke Ntale kubanga Ntale bino yayogera ate bipya nnyo kwaga bizze ne ngamba nti kituufu Ntale agamba nti abadde emmotoka za Kulthum zonna asekamu amafuta yamuwa amaka agakana talina mulimu gumu wa sente ate eno laavu yamuwa amaka agakalina emutundwe anti kati kyabise yamuwa sebo mwami Ntale ebintu wabimuwa oyagala wali omwogereza ate kusinza ku kyenawuliddeko yagendayo ng'agenzeyo yagendayo ng'amugamba gya supporting foundation eya Kulthum nakati ate ye n'ayingizaamu ebyala anti ebyalaavu omanyi laavu talina formula naye nga Ntale ekibulumu agamba nti yeewunya Kulthum kuba nti yaleseewo ne kalina mbu yamusaba ekyapa kya kalina n'amugamba nti sisobola kikuwa kusanga nkwetegereza sooka otuwa Ntale nga totola laavu ebadde wakati we ne Kulthum gyali batambuliza mu kyama kyekyaganya lwaki kyayabise nga sinakuwa Kulthum kuba naye atadde akaka ndowooza era kibadde kituuse ekiseera bamutwale nga kisaanidde bamutwale naye lwakuba nti wabaddewo ebibadde bitatambula bulungi enkola gye bakozeemu ebintu byabwe Hajati Kulthum ne famire ye enkola tebadde ya bulungamu bakozesezza obuyaaye ate nze kye nali sibasuubiriza namu naye Kulthum nja kumusabira mirembe
omuntu gwatutte abeere nga anajjayo ekitiibwa kya seeka. Ku Lusuumu twakkiriziganya nti tukuume ekitiibwa kya seeka era tageza n'alimba abantu nti ku Lusuumu tabadde na muntu. Ku Lusuumu abadde ayina omuntu okumala omwaka gumu n'ekitundu okuva seeka lwe yafa emyezi 2. Ku Lusuumu abadde ayina omuntu gw'abadde ayagala nga ye Agintale yenze. Era ekyasinze okubeera nti ku Lusuumu kimuleetera okugaana okugumiikiriza, namusabye okwongera okumwetegereza omwaka omulala mulamba, n'alaba nga tekijja kumukolera. Ekyokusatu, ku Lusuumu ayagala byapa by'amayumba. Nze ate ennyumba ne musajja musuubuzi ne musajja businessman ebyo tebamala gabigaba, ndowooza bye byamutendewalizza. Tusaba muno gwe yafunye abimuwe. Natuukako mu bakadde eyo ennyini gye bakyaliza omwami oyo. Abakadde abazadde muveemu ebintu by'ekiyaaye, abaana muleme bafuula bizinensi. Awakaawo natuukawo wennyini emagere w'oyo Ibura mukoddomiwa Sebunya, era n'atwaniriza mu bitiibwa bulungi. Emyezi nga 6 emabega. Yes, emyezi 6 emabega nga seeka yakamala okufa, ne tugendayo ne tukkiriziganya bye twakkiriziganya. Ne tuvaayo ne tutwala ne sukaali ne bamunywa ng'era bwe mwalabye omukolo bwe gwabadde n'ogwaffe bwe gwali. Then naye tubadde tetunaba kuwoowebwa. Ku Lusuumu abadde obulamu bwe bwonna okuva emyezi 4 namukwanira taddangamu kunywa ku mafuta ga mmotoka. Nina petrol station awo, emmotoka zibadde zinywa 3 buli wiiki. Toyinza ate kuddira mukazi muwoowe ate n'otandika okuddamu okumuwa ebintu. Awo tujja kubeera nga tuli mu bintu eby'ekiyaayeeyaaye. Agintale ekyo kye naalibadde nsaba aveeyo akakkane adde mu birala anoonye haki endala, haki nnyingi eziriyo, anoonyeyo omukyalo omulala. No, mayi waliwo we bagamba olumu ekiyamba omuntu okukakkana obusungu n'okusala pressure kwogera. Kati gwe nawe owagira ekyomuntu ayayogere mu mawulire nti owange kati kankubuulire kino ekintu kyayabise, kitwa nti kyayabise era bangi bakyavaayo. Olunaku lwegwe twakulaze wano omukyala Sarah we South Africa ng'alumiriza Akram okumuleka South Africa najja agenda bati kakati njogeddeko naye n'aŋŋamba kamyandi eno muhane mmono neetojja kundaba ne mugamba omugolo n'amumpaako ddi ntya omanyi ki nindaamu ku Lwokuna ngenda bba nkomyewo ekampa sooka tuba ku Lusuumu andu tuba ku Lusuumu tulabe ebintu byagamba abantu. Iye byonna byayogedde ndibyogedde naye ajjo erinnya ly'omwana wange Amaki kubanga omwana wange taata we yaleka amukoleredde ebirabirira omwana we weebiri wadde yavaawo aleke okweyogerako by'ataakola. Oyo omwami nze gwolaba okuba omwami wange we yafa mbadde buli muntu ng'ayagala muwa omukisa yajja ng'agamba ayagala kuseka sente mu foundation yange kuba nze nyamba girl child nga n'abasajja badde bajja tulamba yagala kuteekamu ssente ez'okuyamba abaana abawala ogenda gamba njagala kuwasa ndesaba kuwa naye nga mbadde nkyanoonya omwami oyo anjaamu kati Agintale si ekilasi y'omwami gwe mbadde njagala kubanga otunuulira mu Agintale n'omwami wange engineer Sheikh Akram the mysteries tuyinza ku ntale ntale amusinga myaka na bumpi wangi amusinga myaka na bumpi kati alekerawo okuddaawo ogenda mu mawulire yeeyogerako bino biri kituufu ennyumba yagimpa yefungulira kalina eri awo omutundu naye nze mbadde sinoonya kalina mbadde kuba nange kenyini nsobola okwerondesa kalina mbadde nnoonya omwami anaasanyusa amaaso gange ate abeere mulungi gye ndi ne ku Ahira kati Akram ansanyusiza mu maaso gange katulinde ate abeere mulungi gye ndi ku dunia ne ku Ahira naye at least first impression yafunye 100%. Omukisa tiyagufunye tiyali grade yange era yeewummuze abeere mu maka ge atereere yakyala emagere n'ogaana okuwoowa oyagala kyapa mbalekirawo okwenyumya afunye ezi vidiyo nabiki whatever ze nkugambye nti oyo omwami yateekamu application like other men did but akalulu tekamukutte si ekilasi y'omwami gwe mbadde njagala sente mmeka zabadde anteekamu ekisooka taddamu okwewayiriza ebigambo nti yakwata ku school fees z'omwana wange omwana owange ebimulabirira taata we yabirekawo era nabirwanirira ne mbifuna obwo obusente bwayogeraku obusente
akayimba keyangulya ko kalina yes yekakola nze nali sikaagala olw'ensonga si klasi yange nze namuga kusigaze omukwano kasita oli musiraamu but you're not the level of husband I would love to be bintu bibajje bikolwa abangi babadde baweereza n'ebintu awo nosanga ebintu nga biri awo njebuuza bino ebivudde luddawa mwate simanya waliwo eyaweereza ebintu kati ebyayogera ebintu bya China kito nnyo wabula hajjati osabula alina wageze n'agambira nti kyamusinga keeki kakati bannaye hajjati oba kumisiriza yamuwadde ki ye buli kimu ekijja mu maaso ebigenda mu maaso byonna byonna abatulaba ku Bukedde TV wano essaazi ku podium bangi bali bafumiitiriza waliwo agamba nange banatera okunjabya naye nga ebintu bya laavu bizibu nnyo bizibu nnyo ensonga zonna eza Hajjat Kulthum n'abasajja bavaayo tujja kuba tuzikuwano ate ne Bukedde w'enkya abantu bagambe nti emboozi bagisosootodde bulungi kunusu 10 olwo weekwate Bukedde olupapula emboozi emu bugifu ogenda kuba ogifuna kati ng'ebya Kulthum tubitadde ebbali kuba bikyali bingi kubanga n'Akram yeeganye omukyala gwe yalese South Africa amweganye agambye sala semumanyi naye abasajja naffe tuli bazibu so emboozi eyo mpanvu nnyo okakasa nti yamuwa sente ze yawowamu godi nkugambye bizibu byereere abo tubaveeko naye nga olunaku olw'enkya tujja kuba tuwa updates zonna zigenda mu maaso Karo Kasiita y'omu ku bayimbi abayimbye ku Christmas omu ku bayimbi abasinze okukuba emyaka gino ebiri egya covid teyabadde mu Uganda yabadde Juba yadde South Sudan eyo waliwo promoter omanyi eyo yamutwala bamuyita promoter Willy kati yamutwala eyo aba ayimba oba was it Christmas ate wiigi teyavaako neyegwa ku ttaka abantu ne bagamba bino ebya spicy byazzeemu ate tebyazzeemu kati waliwo adde bagamba Karo Kasiita obadde oyagala mawulire wadde ojja kukomawo nga teri akwogerako wiigi kwe kuvaako neegwa ye agambye nedda bannange ekintu kyajjangako incidence wiigi neegwa abamu ne bagamba abannaye Karo naawe oyitiridde oggula ebintu ku Gazalandi kati munnange leero atugambye ebintu wiigi yavaako neegwa ng'ate talina kyakkola alina okugenda mu maaso ne show ne kakati kikuba wiigi okugwa kyerakwita ogiraba kati yavaako neegwa kati ye n'asigala ng'akyakuba abantu muziki ye agambye ye artist ate artist aliwo okubeera ng'akuliyetinga ati sooka tuwe Karo Kasiita oyo as artist yadambudde ogenda Juba ne badansa be I went with my dancers. I was number 1. Then secondly, I did a live band show in Juba. So Nakola show with the Emma live band and the other was with my dancers. And shows are very successful. Kalo kuja ke video okugwa stage. But still not sure to charge a very big challenge because either way I'm beautiful. Either way I'm natural. I'm an African. So really never wansi. Era nsigala nze Karo Kasiita sekubako njawulo bannange nange bizange nazijjayo sekugera wanikwa naye bamusudde akatale naye nga nazijjawa muntu ate ambi mujo yampa enviiri zange but ku show I think nakozesa amaanyi mangi and what the video gye mwalaba is not teraga what ekyabawo exactly just because video yali mpanvu nnyo that's never post abantu nebakatingayo kati bo kebakola ki kebapostinga Baby Musama yani oyo mati nabasaba tumita Baby Musama ono bamuyita Nana Zain Nana Zain baby ono agenze Bageto Kids bazadde be bageza okulaba nti no bazimba omwana ono kuba nti ye serebu emu ku baserebu b'enkya era nga South Africa gye bawangalira side eyo taata we Master Juko akola kyonna kyonna okulaba nti no omwana ono kati afuuka face wa makampuni ag'enjawulo ayagala kuba ki muyimbi serebu kitegeeza kuba muyimbi wa muzinyi mwakikwata bubi serebu ye muntu yenna gwe baselebrating mu mbeera eno ba inspiring abantu afuuka serebu oyinako kyokola nti ndi celebrity kakati abazadde balina okuyiga mu kimu kino kyenjagala nti osooka okufuna omwana nga muto naaba nga asooka okwekolera sente ezize ono sente zakola mu bulango bwakola South Africa bye bamusasula South Africa appearance zakola byonna nga baby okitegeera yasazeewo n'agamba nti akasente kano kefuna katonotono kangende Bageto Kids nsanyuke nabo we bajja muno banoonya yanga celebrities banna abato baserebu abato bayinza okunyumyamuko na biki ebityo baleka babadde wala ajagene next time so abadde wali maka ga Bageto Kids wali eri era nga gye tusanze Patricia ne banne ne batutegeeza nti banne embeera gye bayitamu nzibu nnyo emyaka 2 nga bali ku muggalo guno
okusurvivinga kwadde kuzibu nnyo era nga balina muntu afunyemu kafunyemu n'akola ki n'abatwalira tikyaŋŋambye tikyagula njogerako manager waabwe agambye nti fees zituuse ntamanyi agenda zijja kuba bano abaana sente bazijjamu ki ate bangi kakati weewunye soko tobe binana Birthday to you, happy birthday dear Nana, happy birthday to you, happy birthday dear Nana, dear Nana, happy birthday dear Nana, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nana, make a wish dear Nana. Tuonyeza okusinga ddala nti tubadde balamu kyetusinga bonna kuba bangi abantu bafudde naye ffe baani abakyali abalamu yadde ebizibu ebirala byatuwonyeza nti tusigadde tukyali baana kuba abaana abamu bavudde mu kuba abaana abamu bafunye embuto abamu bakoze ki neffe twebaza maneja waffe nti atukuumye nga tuli wamu yes tubadde embeera tebadde nnyangu naye tugikwasaganyiza mpola mpola nga tuzina omayi buli we tuzina netuzina twerabira ebintu bingi so olunaku olwaleero tucelebrating Nana omwana omuto superstar era nga tuli basanyufu nnyo okubanga azeeko ewaffe akyalire ffe ba ghetto kids abaana okuva mu ghetto celebrating naffe kuba Nana superstar akola ebintu bingi nnyo naye savings ze ntono zakola asazeewo agaba neko naffe ba ghetto kids kubanga bazze nga batulaba dances zaffe stories zaffe ennyimba zaffe kubanga tukyali bato paka nga tukuze wano ate naye muto naye ate naye atusanze neera nga atanyumirwa ebintu bye tukola so tuli basanyufu nnyo era twebaza abakadde be bagajjanzi be bonna abakola naye okubanga batwagala nnyo okufuna omutima ogwo omulungi okujja okugabanako ekitono kye balina naffe kuba kituzaamu amaanyi kitwongerako kinene Nana tukwaga we love you you love us you say you love us I love you too yeah. Nana omusama Nana ze asinze bangi mwana muto myaka ebiri eno njagala sinzirawo waliwo abasama abaala abatwagala ennyo waliwo chairman Kibombo ya chairman Kibombo omumanyi bulungi ate waliwo omulala jojja mutegeera bamuyita mulangira tonavaayo bulungi mulangira yavaayo dde ojja mutegeera balenewe nnyo podium okufaako obufiti era twebaza bonna bonna bali ku online abatulabeera ku online naye emikutu egyenjawulo yonna mutufuula ab'enjawulo mutufuula ab'amaanyi podium yafuuka international ensi zonna ez'enjawulo zitulaba nnyo kakati Nana abadde mu ghetto kids wali eri emakindye ng'ate ye omuyimbi omulala bamuyita Aroma yayima ne babitusi ye abadde side zeno Mmengo mu Kisenyi eno nga naye agenza okuddukira abo abali mu bwetaavu abayimbi kyembagaddeko bangi bagezaako okwagala okulaga ogwo omutima ogw'okufaayo Spice Dano ojjukira juzi wali yavaayo n'abayita bambi mwandibadde mugenda that is part of social corporate responsibility abantu bano bawagira nnyo abayimbi bayinza obutaba abo baana naye munnange omuntu bw'ovaayo n'okola ekintu ng'ekyo kati omulaba bambi agenze mu baana abo bakati ndowooza yeyo Spice gye yali nayeyo missionaries of the poor ey'abawala eri wanene Mmengo Kisenyi n'ekirala kamya nti tekyetaagisa kuba na bingi nnyo akatono k'olina osooka gabana n'oyo atayina Aroma munnaye si yasinga sente alina ekyokubiri tolinda genda ne neyibawo naye ali obubi naye muyambe okuyamba ebya kamera nayo birekeraawo tuwe Aroma kuba kati nawe olumba ande kati tuwe Aroma amma. Today is my birthday. I'm born of 28th, but twas celebrating zerero. So twaze wano tusaye cake, twaze wano netwetaka ebintu ebitono bye tuina mbadde nga manyi Mmengo Kisenyi. It's like our home area as well. Wadde ndinzalwa Kawempe because nakula nga ojewuwe muno mwe tutambulira so kyamberedde kyangu okujja wano. I think simuze
but I think embeera mu bantu mbi tunulira ekifo kye tulimu n'abantu abaliwo kalata mukama gwe abakuwadde ekisa n'ofisaayo 1,000 I think ng'engeri tulinga example eri abantu I think kino kyekiba ekintu ekituufu ekyokukola katono koyina kuba naffe tetuleese bingi wabula tutodde ku katono ke tuyina ne tuleeta ne tuzza eri abantu nze sente ze nasooka okukola ng'omuyimbi nawangula MTN Artist of the Month ne bampa $1,000,000 tutwale nti kwe natandikira because it was my first money okukola mu ndongo because ndi muyimbi wa COVID shows nga nzigale so far nga tebanatugala I had 2 songs enyimbo ndala omusambuze nina nzikoze in this COVID so it was prior my birthday ate nali nakyagala owedda nti njagala kukoza birthday yange n'abantu kino kye twakoze simanyi lwaki nina okukkiriza nti agenda kututa sinzirira kuba neighbor baffe TZ Kenya our neighbors so awo nina okukkiriza nti bajja tuta kati kye tweteeseteese okukola nga batutadde kudda ku stage kuyimba kola kuddamu kuddukanya bulamu nga bwe bubadde of course nga bwe twebeerera namu netegese nti nze ng'omuyimbi nina kuba na ndongo whereby endongo ngiina ne mu January eyokuta ngiina Aroma niwana abatayimbye tujjamu Aroma kulikirayo ddala ye bige